Omuyizi w'emyaka 16 amannya agasirikiddwa ali mu kibiina ekyomusanvu ku Kasangali SDA Primary School mu ssaza ery'e Bwesumbu yazadde mu kiro ekikesezza olwaleero nga bagenda mu bigezo. Ono tumusanze yeteekera ekigezo kye ekisooka eky'okubala. Kikyalekera naye nga nibwe ndi asomye abantu bane mu nyutura kwa bitandi ambo mwana kyalekera namute ku masukuru nga nikinaganire naryo esa hano akebya bekikoro. One girl who produced last night at 11 p.m. Well, I've not yet known the sex of the baby, but we encourage it that girl to come and sit her exams. Sylvia Abamu ngono mujjanjabi ku ddwaliro lya Bwesumbu Health Center 3 ayitiddwa okumwekebejja era ng'omwana ne nnyina bali mu mbeera nnungi. The code is okay. No any problem on the code. Omuwala agambye nti bw'anaayita ebigezo asuubira okweyongerayo n'emisomo gye. If I pass primary examination, I continue with my studies. Iyo ku Buguwa Primary School e Kamuli basanzeeyo abaana babiri ng'omu ali lubuto ng'ono wa myaka 13. Ku ssomero lino kubaddeko omuyizi eyazaala omwana ng'awezezza omwezi 10 ye Kasanda abakulembeze basobeddwa abayizi bangi abeewandiisa okutuula ebigezo bya PLE ate bwe batalabiseeko. RDC w'e Kasanda Phoebe Namulindwa agambye nti abaana bankigambibwa nti badde bavadde mu masomero ng'abamu batandika okukola obulimu obw'enjawulo. Tulinamu abaana abatakomye okukola bigezo bino naye ekizibu information tugifunye late. Twesanze nga mulimu abaana baba 2-3 abatasobodde kubanga bakola ki nga bakola. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.